Family Samia Yewamba jajjawo w'emyaka 7 amuwasi gwe Kalusiya mu bantu b'omanyira nzija mutonjigirako kwogera njijako sabasaba w'omumwe wawalange toye empya. Olutalo olulala lubalusewo wakati wa comedian Sam wa The Mighty Family n'omukozi wa TVM mu ggwanga lyattu Uganda. Kino kiddiridde omukozi ono owa TV okuvaayo n'ategeezanga omukyala Sam gwe yawasizza bw'akuliridde mu myaka era ng'aweereza ddala emyaka 7 kw'ossa n'okutegeeza nti Sam ono comedian yali yeewamba. Kino nno kyajje Sam mu mbeera n'okutuuka okwogerera omukozi ono owa TV ebisongovu. Family Samia Yewamba jajjawo w'emyaka 7 amuwasi gwe Kalusiya mu bantu b'omanyira nzija mutonjigirako kwogera njijako sabasaba w'omumwe wawalange toye empya. Tomanyira byonna bikole va ku mukazi wange toyogera nti neewamba tomanyi buzibu bwe tuyitamu. Okakasanze ni musiru Saula pera na ntula. Olaba otunulanga ekisiimuula ng'okola ku TV. Olwoba kuba wamwe mu kyalo gye wasibuka. Olwokuba omanyi buli wooteri ne ziroogi z'omu Kampala n'okusowolamu embuto omanyi oli muto. Gwe nkuteeke ne mukazi wange nakyo omusi. Tunuulira omuntu gw'oyogerako olyoka osiruwale. Ono si kirasi zammwe, buno si businnalya, buno si bwe buno nteeraako transport. Baako wookoma. Ye mukyala wa comedian ono avuddeyo n'agamba nti bossi kye kizibu wabula eggwanga oba bannayuganda balina ensonga nnyingi ez'okukolako n'ez'okukwasaganya naddala ensonga y'okulaba nti nno omukulu Fred Lumbuye ateebwa. Nsami mukwano ebyo byonna ebibaddewo mbirabye mukwano. Wano ku Mariano nzija kunona so weko wetulaga nebyo byonna ebibaddewo mbitegedde. Naye abantu b'e Uganda baleke tebakuwa buzibu bwonna. Omanyi nti ekintu kimu ekiriwo sifa ekizibu ky'e Uganda okitegeera ekizibu ekiwo right now okutaasa Lumbuye kyetulina okwerabika okutaasa Lumbuye ne famire ye mwetaaga sifa ekizibu ky'e Uganda. So abo abantu baleke tebakumalamu maanyi tuli bagumu saawa yonna. Amawulire agava mu kibiina kya DP si malungi olw'ensonga nti getufuna galaga nti abadde akulira abakyala mu Kampala mu kibiina kino ekya DP njogera ku Lukwago Shifra avuddeyo n'alangiriranga bw'asuddewo ekifo ekyo. Kiddiridde omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda President Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'alonda Lukwago Shifra ku kakiiko akalera eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga aka Uganda Human Rights Commission. Aweddwa kaŋŋamba nti sikkirizibwa kubeera mu kibiina kyonna nze ng'abadde ow'abakyala akulembera abakyala mu Democratic Party mu Kampala ntuusa omukisa guno okulangirira nti ekifo ekyo kisigadde kyereere era okubeera nti nalondebwa akakiiko n'ezijja wano era nsaba bampiseemu ntuusa omukisa guno okulangirira nti buli munnayuganda ngenda kuba nga musavinga nga siina kibiina kye neekubiddeko kubanga bonna balina rights ez'enkanankana. Etteeka liŋŋamba sikkirizibwa kubeera na kifo kyonna kya bukulembeze mu kibiina kyonna it being nti nakkiriza okubeera nga nsomesa abantu ku mateeka gaabwe n'okulwanira eddembe lyabwe kitegeeza nti kati nfuuse kamisona wa ggwanga lyonna. Amawulire amalala getufuna wano ku Newspark agatali malungi galaga nti abantu abawerera ddala 4 bafiiriddewo mbulaga n'abalala abawerako ne balumizibwa byansuso mu kabenje akaguddewo ku luguudo lwa Mbale Tororo.
Akabenje kano kabaddemu trailer y'amafuta ate ng'endala ebadde Toyota Prado ne Toyota Double Cabin. Ago bwe gato nago bwe gali twongera okusaasira ab'enganda zaabo abafiiridde mu kabenje kano ate ne twongera okusabira ababali mu ddwaliro basobole okusuuka obulungi. So ng'ate n'olunaku olwaleero abasomesa mu Kampala batandise okugemebwa ekirwadde kirumiimamawuggwe ekya COVID-19 ng'enteekateeka eno yateekeddwawo ekitongole kya Kampala Capital City Authority KCCA mu division ez'enjawulo mu Kampala. Mu buufu bwe bumu, Ministry y'ebyobulamu efulumizza ebifo awagenda okugemerwa abasomesa mu masomero ga gavumenti kwosa n'ag'obwannannyini mu Kampala. Okugema kuno jjukira nti kutandise olunaku olwaleero nga kujja kukoma nga 28 omwezi guno gwennyininyini. Ngera ebifo bye bino mu division ey'Elubaga abasomesa bagenda kubeera nga bagenda okubagema wali eri ku Namirembe Infant Primary School kwosa ne Busega Primary School. Ate tugendako mu division y'e Makindye abasomesa bajja kugenda ku St. Peter's Nsambya Primary School kwosa ne St. Denis Sebugwawo SS. Bwe tugendako mu Central balaze nti abasomesa bajja kugenda ku Bat Valley Primary School kwosa Kitante Primary School. Ate tugenzeeko mu division y'e Kawempe bajja kubeera nga babagemera Makerere University Primary School kwosa St. Peter's Kanyanya Primary School. Katusembyeyo ne Nakawa ab'e Nakawa mu division y'e Nakawa bajja kubeera nga babagemera ku Kiswa Primary School ne Ntinda Primary School. Gego getusobodde okufunira olunaku olwaleero oli ku YouTube channel ya Newspark. Tukwa mawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga.